Oluvannyuma lwa mwana mulenzi Pallaso okufuna ebizibu byonna byafunye ebbanga eriyise gye yali mu T14 oba mu T14 ebizibu byonna byafuna twabiraba okuviira ddala ku video gye yakola ekiro nga yeekwese mu nzikiza bambi nga abantu baagala okumutta nga yeekwese mu ssomero twabiraba byonna bye yayitamu kale bannayuganda baali bangi abamu abaawakana ne bategeeza nti omuntu oyo alabika atubuzaabuza nga omanyi abayimbi nga omanyi embeera z'abayimbi bakola ebintu byabwe si bantu bokka be baayogera ebintu ebyo wabula ne mukulu Kato Lubwama yavaayo yavuddeyo recent law n'agamba nti abayimbi bayimbe ennyimba ezitunda bave mu kubeera nti buli kaseera bakola zi stanti n'awa example nti kati ng'ono Pallaso yagenda n'akola n'agamba nti bamutemye ebijambiya bamukoze biki naye nga talinako kiwundu n'ekimu ndowooza mu kiseera ekyo nze ku lwange ndowooza nti mukulu Kato Lubwama yayogera mangu nga tannalaba wadde ku biwundu bya Pallaso kubanga Pallaso yamala enkeera na displaying ebiwundu bye ennaku ezaddako ya displaying ebiwundu bye ebyali ku mikono ebyali ku mugongo ebyali ku magulu nekikakasiza ddala nti mukulu Pallaso bambi yafuna obuzibu obw'amaanyi era nga ne mukyala Vune Kyakakyaka mwamulabyeko yabadde ng'alina Pallaso n'agezaako okubaako byayogera so ye mukulu Kato Lubwama ebintu byonna teyabikkiriza mpozi ate Pallaso oluvannyuma lwa Kato Lubwama okwogera ebigambo ebyo yavuddeyo n'akalambira n'agamba nti gwe Kato Lubwama ozze omanyira abantu bangi nnyo naye nze togenda kunsobola ate luno olutalo lw'ebigambo nze togenda kunsobola kubanga nze ndi musajja muwandiisi wa nnyimba ndi musajja muwandiisi wa nnyimba luno olutalo togenda kumalako nange ogenda n'okukangakanga obuvubuka bungi nnyo eyo olw'okuba bukutya ne bubivaako naye nze mu kiseera kino togenda kubeera nga onsobola kankutereko vidiyo zino nga Kato Lubwama ayogera ate then ne Pallaso byamuzzeemu olabe ddala ki ekigenda mu maaso mu nsiike y'abayimbi mu kiseera kino wakati wa Kato Lubwama mpozi ate ne mwana mulenzi Pallaso. Kakati kyova abayimbi bazze mu stance mtu n'agenda South Africa naga bamukubye emigo emiti katalina wadde olubale talking about Pallaso ebintu byekisiru ebyo biri stupid ebintu byabiraba omunansonyiwa sinze muntu atera okudawo okuvoola abantu ne kantandike n'ekisajja Kato Lubwama. Kato Lubwama ekisookera ddala nakula nkulaba nga taata wange ayagala nnyo emizannyo gyo nga njiraba nga mmanyi oli musajja alina amagezi. Kato Lubwama ozze ku TV n'oyogera mbu nakola stanti mbu bintu bya kisirusiru. Kato Lubwama olina okuneetondera ndi mwana muvubuka muto alina okubeera nga mutabani wo tinandisuubidde nti waalinyuliddwa oba olina amagezi nga member of parliament ebigambo ebiva mu kamwako bikyafu nnyo biswazaswaza eggwanga lyaffe sisobola nakusongamu nti member of parliament era abantu beerubaga bwe muddamu ne muzza ekisajja ekyo n'obubi bwakyo n'amagezi gaakyo amatono mu parliament mugenda kuba muswazizza nnyo eggwanga lyaffe bisajja bitumalira obudde tebirina ntegera twetaaga abaana bato mu parliament abantu abasobola okwogera ebintu abantu abategeera entegera y'abantu eggwanga lyaffe yeggwanga erisembayo obuto mu nsi yonna lyetaaga abaana abato abatategeera ntegera ekisajja ne kibwagama bagamba nagenda mu parliament kulya buli omusajja n'agenda ebulaaya omujjanjaba n'akomawo ku ssente y'omwoyo w'omusolo ne yeewaana mbu baali baagala nze bansalenga empuuta ffe nga Uganda batusalanga empuuta ng'omwavu bamusalanga empuuta ye bw'obanga olina omukisa okusalanga empuuta guba na mukisa abamu baffe ebirwadde n'ekisajja ne kidda ne kibeewanyako ne museka bannayuganda tuzuukuke guno mulembe gwa .com tuve mu ebyo bisajja bisirusiru sajja ne kimira mu Pallaso yakola stanti bintu bya kisiru mbu talina biwundu talina damages mwami Kato Lubwama okimanyi mbu mu kundumbibwa kwennalumbibwa T14 minisika sirigamenti yange mu VV baji yakutuse okimanyi mbu nno nina injuries ku mikono waliwo ne kibayita inner injuries ze sisina kwetotolera nze nakwesumulya kubanga ku magezi go nga member of parliament olwa tulina kyokoledde bantu beerubaga olonze omuntu ssekinnoomu so sina kweyambulira bulumi bwange bundi ku mutima naye nga ate kimenya nnyo omutima olina bannayuganda bannabaana bali eno babonaabona n'ambasada we Uganda gw'olina okwogerako baamu ennyumba ennungi n'emmotoka ennungi bannayuganda bali eno nasanga omukazi ssenge ng'amusaze ng'abuuka ekikomere T14 nga bamulumbye toyinza nakwogerako ekyo kale kisajja gwe oli kunze otambulirako gosinga okwagala attention tova ku TV gakulemye okugenda okwadressinga ebizibu by'abantu beerubaga oli kunze onsiriwalirako kisajja gwe nzija mu kamwako oli kisajja kikulu oli TV oyambala bubi toyina magezi byoyogera tebikufaanana oswaze wamwe oswaza abantu beerubaga okubanga baakulonda era Kato Lubwama olina okuneetondera bintu bingi bibaawo radio eyamutta yali muntu omu
Miracles do happen, man. Nze sina chembegulako mbobu bakuyize. Nze guno mwaka oguwedde nze muyimbi abadde asinga okuba n'endongo. Ne guno gwennyini ogulimu nina endongo. Okitegeera sirina nsonga laki mpolinga start gwe kisajja gwe kikulu eyalemwa abaana bato ba Madrat and Chiko bazze babisudde byebisa bidduse binoonya obusonda mu byenyiga mu biguliddewo parliament mu bituteseze kale ekisajja ekikulu bwe kiti ekitalina magezi mu bubi bwakyo ne mukita mukigende kitutegerere tomanyi bulamu bw'Abannayuganda banno booteeka mu matigga tuli mu creating awareness y'okubeera nti omufirika tuli mugezaako kukyusa mbeera eyo nze n'abantu abankuba nabasonyiwa osegera njogera kuva ku mutima nabasonyiwa naye ate tugezaako okumalawo embeera eyo omuntu nakubira n'essimu nga Davido ne Waire thank you Waire okuva e Kenya abantu nga Bobby Wine abantu nga ba Eddie Kenzo they are concerned bebavubuka abato betwetaaga nekino ekisajja ekikulu ne kiyimirira ku National TV omunnamasaka enkyajja kuba mwannyinaze naye bajjamu temaatema tuyajja kwogera bannaye Bannayuganda mukendeeze ettima ebite ebisajja bwe bityo mukikeeza ne mukiwa ne rediyo kiyimirire kikyalinga obwongo bwakyo n'abantu gwe Kato Lubwama bukyanga olumba abantu nze ndi musajja ali intelligent negendereza siri buno obuvubuka b'olumbalumba n'owangula n'otiisatiisa olutalo lw'ebigambo tojja kunsobola nze ndi muwandiisi wa nnyimba ndi poet tonegendereza gwe kisajja gwe nzija ne mukamwako toddangamu okungattamu oyo kasasirowo sikiranga ne nkuyisaamu maaso ekintu kye ndiko kya nnaku naguwa ne mpulira ng'obulamu bugenda kuggwaawo ne poliisi y'eggwanga n'endekawo mwe Bannayuganda bannange be nandisuubidde okuba nga munnyulirwako ate n'olaba ekisajja ekiri mu parliament kiri awo kyolesa obusirusiru bwakyo simanyi na bitabo byakyo we bikoma simanyi naani akikkiriza genda kuteeseza abantu naye Kato Lubwama njagala otegere nti eggwanga lyoli mu kwogerera abaana bato twagala nkyukakyuka ggwanga lyabavubuka twagala abantu abalina entegeera y'ekivubuka egenda mu maaso mulembe gwa digital vamu ebyosiriwaza abantu era abantu beeruba bagamba kuutira mugenda kuswala nnyo bwe munaze ekisajja ekyo mu parliament gwe Kato Lubwama neetondera bulijjo nkuwa ekitiibwa kyonna okisaabuludde togenda kuddamu kifuna toddangamu okungattamu obwo obusirusiru bwo nze saagala kukyafuwala sizannya na mbizi. Okusinziira ku bantu bano bombi embeera gye boogeddemu n'okusinziira ku bizze bibeerawo mu ggwanga nga tubeerabye okuva ku byatuka ku Pallaso nze ku lwange ngamba nti mukulu Kato Lubwama yapapye okubeera ng'ayogera ebigambo ebifaanako bwe bityo era omusango mu kiseera kino nze ngusayira mukulu Kato Lubwama kubanga ebiseera ebisinga obeera onoyogera ku munno naddala omuyimbi oba omuntu yenna gw'owangana naye mu ggwanga oba ewaka sooka weetegereze ddala ddala kyogenda okumwogerako kyekituufu kubanga mu butuufu omusajja yalumwa yali mu bulumi yasula mu ddwaliro twamulaba yali mu tefoteini nga yeekwese abasajja baagala kumutta sitole yagituwa sitole esobola okubeera nga yali ntuufu lwaki ogiwakanya nga ddala ddala tewaliiyo lwaki ogiwakanya nga tewaliiyo newankubadde Bannayuganda abamu bajja ne bakinaguka ne bagamba nti mukulu Pallaso okubeera nga bamukoze batyo yalimbye nti yabadde simanya xenophobia simanya bamusanga na mukazi w'abandi simanya omukaladi kale ebigambo byali bingi naye Pallaso yatugamba embeera yonna nga bwe yali firimu nga bwe yali mu kiseera ekyo byonna twali tulina kukkiriza kubanga si ffe twali mu mbeera eyo Bannayuganda tulina nnyo omuze gw'okubeera nti omuyimbi oba artist ageza kukubeera nga atubuulira ng'ali mu buzibu ne tuwakana olwokubanga kale baatumanyiza okubeera nga bakola stand ne tuwakana ate then ne bafuna obuzibu ne batufaako ate ne tutandika okwejjusa ndowooza bannaye mujjuka bulungi ebyaliwo ku radio mu kiseera ekyo radio yafuna obuzibu abasinga Bannayuganda ne bawakana ne bagamba nti eyo stand kati alina oluyimba olupya tugenda okulaba nga radio bambi ali mu kkoma ebbanga limala mu ddwaliro ate n'atufaako ne tutandika okubeera nga tulaajana so nze ku lwange ndi musanyufu okubeera nti Pallaso yaddamu okubeera nga essaala ze yasaba n'essaala ze yasaba Bannayuganda okubeera nga tumusabira Mukama Katonda yasobola okubeera nga bambi amwanukula n'okubeera kati nga yaddamu okufuna essanyu newankubadde ng'alimu okubeera ng'anyiga ebiwundu tuleme kubeera nga tugezaako okubeera nga ate tusaba naffe buli kiseera tubeera nga tusaba naffe wansi lwaki tusaba naffe wansi tugeze okulaba nga teffe tubayimusa lwaki bwe kaseera tubeera nga tudisplayinga mawulire gasaanyawo omuntu lwaki ag'essanyu tetugateekayo muganda wange Pallaso katukusabire obeere bulungi era tukakasa nti okusinziira ku video ze tulaba n'engeri gy'olabikamu olabika ng'ogenda odda engulu bulungi era tukusuubira mu Uganda akadde konna tujja kukulinda muganda wange tujja kunona yonna gy'onoobe tujja kunona ku kisaawe ssebo okomewo ng'omuzira waffe era nteeketeeka eyo mugikole tujja kunona ku kisaawe okomewo ng'omuzira Pallaso byebyo